Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera breaking news mu mawulire agakagwawo gwampuliriza bwe twogerera wennyini Honorable Muwanga Kivumbi omusajja akiikirira Butambala constituency mu parliament ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform amaze okubeera nga alangirirwa era addidde mu bigere by'omukulu amanyidwa nga Mathias Mpuuga eyagobwa ku bwa deputy president ow'ekibiina ekya National Unity Platform gye buvuddeko naddala omwaka oguwedde. Kakati we twogerera Honorable Muwanga Kivumbi kati ya deputy president ye mumyuka wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebya Buganda region. Njagala kuwa akatambi kano then nzije nkuwe Muwanga Kivumbi yani era Mathias Mpuuga gwaddidde mbigere baamugoba lwaki mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera kanzije ate tubeere nga tweyongerayo. You know that our deputy president for Buganda region by his own conduct and pronouncement has since left the party following a corruption scandal which he failed to explain to the party, and instead of humbling himself to explain and do what the NEC had asked him, he decided to leave the party and do what he has been doing, and that followed his suspension from that position. So in light of that, he's being replaced by the Honorable Muhammad Muwanga, all the way from Butambala. Takbir! Takbir! Yeah. So, behold, ladies and gentlemen, our deputy president for Uganda, Katkazali Gemi. People power, our power. I need to emphasize one point. These appointments are in acting capacity up to the delegates conference. The president. Yes, webale kubanga okyagoberera embeera bwetyo bweri omukulu amanyidwa nga Honorable Muwanga Kivumbi amaze okubanga alondebwa okubeera deputy president w'ensonga eza Buganda region mu kibiina ekya National Unity Platform era nga agenda kumyuka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkugambye era nga bw'owulidde mu katambi nga bw'olabye. Kakati we twogerera njagala kubanga nkuwa Mathias Mpuuga ebibaddewo byonna bimanyi era kino kiddiridde oluvannyuma lw'omukulu ono amanyidwa nga Mathias Mpuuga okubanga yasobya mu bbaluwa eyafulumizibwa ekibiina ekya National Unity Platform amawulire agafuluma mwezi ogwokusatu enakusa mwezi nga 27 mwezi gwa kusatu mwaka gwa 2024 ekibiina ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko kakulembera baatuula wansi ne bafuna resolution ku nsonga ey'omukulu amanyidwa nga Mathias Mpuuga okuvannyuma lw'okuba nti yalabikira mu buli bw'enguzi obw'emiliyoni 5 eza siringi eza Uganda. Kakati ebbaluwa yafuluma era n'emutuukako bukolokolo nti ssebo mukulu ogobeddwa tokyali deputy president ow'ensonga za Buganda naddala mu kibiina ekya National Unity Platform newankubadde nga Mathias Mpuuga yali ayagala kulemera mu kifo kino era nga ne ku mukutu gwe ogwa X n'omukutu ogwa Facebook yalemezaako ebigambo ebiraga nti akyali deputy president ow'ensonga eza Buganda. Kati we twogerera officially amaze okubeera nga ajjibwa mu kifo ekyo oluvannyuma lw'okulonda Muhammad Muwanga Kivumbi okubeera nga yatwala ensonga ezo. Mu mawulire gano agafuluma ng'enaku z'omwezi 28 mwezi gwa kusatu mwaka 2024 bagamba nti the president of the National Unity Platform has suspended Honorable Mathias Mpuuga Nsamba from the position of the deputy president in charge of Central Region for engaging in actions of corruption and abuse of office actions. He has failed to give any satisfactory explanation for oluvannyuma lw'okuba nti yalabikira mu buli bw'enguzi obwa miliyoni 5 kyokka n'alemererwa okubeera nga yennyonnyolako ebbaluwa yafulumizibwa ennaku z'omwezi zaali nga 27 omwezi gwa kusatu omwaka 2024. On Tuesday 26 March 2024, Honorable Mpuuga told the nation that he had no intention of resigning his position as a commissioner of parliament nor quitting her party. Nga 26 Mpuuga yategeeza nti ye si mwetegefu kubeera nga ava mu kifo ekyo nga deputy president ate era si mwetegefu kubeera nga ava mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati ekibiina ate enkeera nga 27 ne kiba nga kyamuwandiikira ebbaluwa eyamugoba
ku bukulu obwo okubeera deputy president ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati we twogerera officially era mu butongole omukulu amaze okuba nga agobebwa ddala newankubadde nga ne mu kibiina alabika ng'era abadde yavaamu edda. Kakati omukulu addize mu bigere bye bamuyita Muhammad Muwanga Kivumbi ku myaka 52 egy'obukulu kubanga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwa 10 omwaka 1973. Omukulu ono Muhammad Muwanga Kivumbi yazaalibwa mu district y'e Butambala era nga wetwogerera ye mubaka mu parliament akiikirira abantu b'e Butambala ku kaadi era ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Muhammad Muwanga Kivumbi yali memba mu kibiina ekya Democratic Party eno nga gye yava neyegatta ku kibiina ekya National Unity Platform era yalondebwa okubeera chairperson w'akakiiko akakulembera ababaka abava mu Buganda ke tuyita Buganda Parliamentary Caucus mu parliament eno ey'e11 era oluvannyuma lw'okumulonda wetwogera n'olunaku olwalero yakyali chairperson w'akakiiko ako akakulembera ababaka ba parliament abava mu Buganda. Muhammad Muwanga Kivumbi amanyiddwa nnyo ng'omusajja omulimi, musajja munnabyabufuzi ate nga munnabyanfuna. Yasomera ku ssomero lye bayita Gombe Primary School mwaka 1986 eno gye yafuna senior ey'okuna senior P7 PLE then senior ey'okuna UCE yagituulira ku ssomero lye bayita Kibuli Secondary School mwaka 1999 eno gye yava n'agenda mu senior ey'omukaaga era yagifunira ku ssomero lye limu Kibuli Secondary School eno gye yava mwaka 1993 n'agenda ku Makerere University eno nga gye yasomera degree mu byenfuna oba kye tuyita bachelor's degree in economics mwaka 1998. Muwanga Kivumbi n'afuna degree ye esooka. Mwaka 2003 yafuna kye bayita associate degree in democracy and development okuva ku Uganda Matters University. Yasoma n'afuna kye tuyita master's degree oba kye tuyita associate degree mu nfuga ya ssemateeka n'enkulaakulana mu ggwanga erya Uganda. Then oluvannyuma n'agenda n'afuna master's degree mu kye tuyita human resource management okuva ku Uganda Management Institute mwaka gwali gwa 2004 eno gye yatandikira ebyobufuzi n'ajoyininga ekibiina kya Democratic Party mu yava n'ajoyininga ekibiina kya National Unity Platform era nga wetwogerera ennaku z'omwezi nga 16 mwezi gwa January 2025 kinajjukirwa omukulu amanyiddwa nga Muhammad Muwanga Kivumbi afuuse mu butongole omubaka era nga deputy president ow'ensonga za Buganda addidde Mathias Mpuuga mu bigere ekibiina ekya National Unity Platform kimaze okubeera nga kimulangirira. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ate ziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.